Kale buchanga wanga wa mindi all you know about COVID-19 ebyatukawo ku mulembe gwa COVID-19 na biche byagenda maso. So we mama robitegera ntumaya muno COVID-19 amasomero wagagadde nitumaya muno n'abaana baffe tebakyasoma kati balina kubanga basomera waka era government ya introducing ekintu bayita e-learning. So amawulire gemba yatedde olunaku olwayo isa amawulire agafaanaganako agakwatagana ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Fresh Kid. Fresh Kid ono mwana nzaalwa ya Uganda wano era nga yakamala ku music scene or entertainment scene for only 2 years. Can you imagine? Only 2 years. And he's been topping charts, awangudde awards nyingi, awangudde ebirabo bingi, afunye endorsements nyingi nnyo from different companies. Nenga company yasinga okubanga eteke ettafali ku music we, ye company manyiddwa nga eya Sudhir Pareria. Kati munange eno n'okunyumiza ki Sudhir ono wamala okuwa mwana mulenzi amanyiddwa nga mutabani wa mutabazi Paulo amanyiddwa nga Fresh Kid oba gwe twandiise muno Africa's oba Uganda's youngest rapper okumala omuwa scholarship ene okubanga asoma ali ku Kampala City Parents tebakoma okokokako mutekako ettafali olunaku yadde wiiki eno yennyini nnyini gye tugenda okubanga tuwa olukumutwe omwezi guno gutakakuba olukumutwe mwana mulenzi ono yennyini nnyini bavuddeyo ne bamuyita nga kwotadde ne mwana muwala amanyiddwa nga Felista okitegedde the superstar asangibwa abeera side zeri emachinde ate nga ono abeera side zene nasana ne babawa ipad zino bazibawadde ngera za kika kya Apple nga zigenda kuba zibayambako okubanga basoma okitegedde nga basoma gye twandise e-learning jjukira muno ebintu bino covid ebyatuukawo we twafunamuko engeri y'okukyusa gye twandise shift okuva mu kugenda ku blackboard ne tusoma ne babiza kubanga tusome abaana tubasomeseza ku TV tubasomeseza ku iPad tubasomeseza ku ngeri ya internet. So omukulu wa Jivu mutabani wa Sudhir we yavuddeyo n'ategeera muno ebintu bino bikutte wansi ne waggulu ate brand yabwe tebandiyagadde kubanga ebeera waka nebeera nga efeedinga mwana akoma okusoma n'abeera nga tayita obanga tusobola kubanga atuukana n'omutindo. They came out with an idea ne bagamba kiki esobola okukola okuteeka ku brand yaffe oba brand ambassador affe amanyiddwa nga Fresh Kid ne mwana muwala Felista ne bagamba katugule iPads zino ze baaguze za kika kya Apple era nga bazibakwasiza olunaku lwali lwa Monday bamala zibakwasa wali era still ku kitebe kyabwe ekikulu ekya Kampala City Parents bamala zibakwasa ne bayigiriza n'engeri y'okubanga abakinga bazikolamu. So Fresh Kid bamuyigiriza engeri y'okubanga asomamu iPad zino tezigenda kubaako WhatsApp tegenda kubeerako Facebook wala zigenda kubaako strictly apps omwana kwasobola okubanga akola kinga asoma okuli eya e-learning okuli eya educate simanya bikoze bita bingi nnyo apps zino zigenda okubanga kweziri. So katusabire mwana mulenzi Fresh Kid asobola okubanga akola ki ng'akwata ebintu bino bulungi nnyo katusabire Felista the superstar bere ng'abikwata bulungi asobola okubanga ate yenkanankana n'omutindo jjukira abaana asomera mu ssomero lino njagala okutegeeza mbuno baana bava mu family esobola okwaffordinga ebintu bino but on the other side ironically ye Fresh Kid ne taata twasobola kwaffordinga kugulya Fresh Kid laptop na iPad. That's why Rajiv Rapareria yavuddeyo oba mutabani wa Sudhir kuva mu Rapareria group bwe yavuddeyo n'akwata n'aguza n'akwata n'agula iPad n'agikwata n'agigabira mwana mulenzi Fresh Kid era kwagenda kubanga akolera ebintu bino ebisinga okubanga akola ki ng'asoma. So congratulations Fresh Kid, Felista the superstar nja kuba ne mubayitako ko mu Kasam exclusive interview I think by Friday nja kuba mwina so kubanga mumukwasaganya aso kubanga ababuli ensonga zino zigenda kuba zibeera zitya ne Fresh Kid yennyini okuveera ennansala nja kuba sina naye mukyayirako twabe iPad ena gikozesa bulungi oba tagikozesa bulungi what's really going on okitegedde enze nini nja kuba mbayita nyini ku Celeb Jazz with King Smith. Thank you so much for subscribing ate mwebale kubanga mungobeera ku Facebook yange that is King Smith genda yo like nge page yange so kuba kintu ngo kikwasaganya mu manyi nnyo ne mu magezi ate n'okubanga tukwateeka level eno ku kintu egenda mu maaso. Thank you so much tukwatagana ate olundi.